Ababbi bazinzeko ekyalo Kyungu Sipiika Paalamenti gy'asula ne banyagulula abatuuze omu balese bamusse. Iyo nenvaayo nenzija netoloola wano nemusanze mu katebe nga bamusse bamukubye alina ebiwundu ku mutwe. Oboth anti oboth alina akolagana ekyamaanyi batuwe obukuumi bw'ekyalo. Mulimu abantu nga basula 5 6 bali mu nju emu tebalina bibogerako tebalina mirimu basiiba mu nnyumba batuuka ekiro nga batambula butambuzi kiro nga tebalina kyakukola. Musooke mubafeffetta abantu abo mubatwaleyo okwo bwe tunaakenderamuko nga twemanyi bulungi nnyo ati naye abantu bangi tobategeera. Kuno kukimeza kibadde kiddu. Erinnya Kaweya Ronald nga nze Vice Chairman wa Mukono Central Division tukeeredde mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo ku kyalo Kyungu bwe balumbye akatimba akapaakingibwamu emmotoka ne ppiki. Kigambibwa nti babadde babbi basaza akatimba ne bayingira ne bakuba omukuumi waamu baba bamukubye kayondo ne bamutta ne batwala ne ppiki. Awo nno nga Vice Chairman wa Mukono Central Division nja kusaba abantu bonna abalina obutimba obuterekebwamu emmotoka ne ppiki zino okuba nga bateekawo kamera kuba ekitukwasizza ennaku nti wano tolinawo wotandikira. Abaana nga bagamba kusitula mirambo. Embaga ya kunyuza kumusanga. Muchusa kwa mtembo ya kunyuza. Haya.